Yes, mbaniriza akadde kano bagita Fadi TV gy'oli otya gwe na followinga Mulongo Babirye esaala si birungi ku side ye bagita Fadi TV gimongera okubanga mugyekomerako ngenda kusaba ogimpereka like video ate comment section yawe ogitere ka comment kantira wansi mu comment section ate osigale nga hoji followinga Fadi UG News KBTV gikusane KRTV Uganda now nkwebaza gwe ne subscribe nga n'onyiga kale bagita Fadi TV Mulongo Babirye esaala ebintu si byangu abantu bangi bongedde okubanga bagamba nti program ya Mulongo Babirye esaala bwe ya Mulongo Babirye esaala mbwe gibwewo manya abantu basinga balowooza nti buli ekirangibwa ku radio nti kiba kituufu nabagamba nti si buli ekirangibwa ku radio ne ku TV nti kiba kituufu bajja kubafera obulango bungi nnyo obulangibwa ku ma TV bwaba simango bwaba masheke simanyanga oba sheke dalawuse simanyanga sheke gundi simanya sheke gundi simanyi nalongo gundi nalongo musana simanyanga nalongo biki bajja kubabba nama TV gakuba bulango natumoloza nti buli kyemuwulira ku media kiba kituufu mwegendereze abantu bangi bagamba nti Mulongo Babirye esaala mbazzenga abawa abasawo buli bagenda nga abasawo babafera bufezi jjukira abasinga abasawo abaganda babasuubiza obbawa obugaga n'okubawa enzaalo bano abakyala batazaala n'okakana nga abakozi kye babafereddeyo mwegendereze bajja kubakuba ennago bajja kubafera nze mbabuulira bajja kubafera ate munenye Mulongo Babirye esaala mbu yakoze kimbu yabafeze naye nga tejjukira yaba akola mulimu gwe ku radio nga presenter kale mujja kulowooza simanyanga namulidde wa Mulongo Babirye esaala ng'asoma ennamba ye mu bbaluwa bajja kubabba ate Mulongo Babirye esaala tajja zikuwa ssente kati kyobula abasinga bagamba pulogulamu egibwewo olw'ensonga nti bawulira ennamba baziwulira mu bbaluwa ya Mulongo Babirye esaala tibagala mbu pulogulamu y'ebbaluwa egibwewo wali gundi ku Star FM ndowooza bakole ki bagijjewo naye bannayuganda ekizibu kyabwe baggwamu mangu tebeetegereza kyobala babafera nnyo kyobala bababba nnyo ku ma TV abasawo abaganda bayitirivu bannaalongo simanyanga naalongo biki sibanga nga bw'obugagga naye obuuza obugagga gwe tosobola kukitegeeza muno gamba lwaki obugagga ye tabwewa n'ava mulimu guno gw'obusawo Buganda ye n'abwewa olw'okubanga bagamba omuganga teyeegaaga naye bannayuganda olwawulira nti ne bagamba tebagaba muganga teyeeganga kati nze kangende yakole kyampa omukisa waapi bajja kubabba bakomyawo omwagalwa bakomyawo ebibbe essente family issues okwettira omuntu okusasula okukomya ebirooto ebibi okukuza ku mulimu marriage issue okufuna bakasitoma okwettira omwagalwa okwagala byebakola naye ebiseera ebisinga munnange nabagamba oluusi ebintu ebimu bibaamu omukono gwa Katonda omanyi bw'oyogera bwete omuntu abamu bagamba oyo fala mwegendereze tibula abasinga bakakana babafeze olwokubanga bawulira Mulongo Babirye esaala kozesa bisomye aye ne beekwasa Mulongo Babirye esaala kati saa zino omwaka ndowooza ogwedde eri abaavayo nga bagamba nti pulogulamu yeekole ki egibwewo nga bagamba nti baabafera kati ne saa zino eri abagamba nti pulogulamu ye egibwewo mbu baabafera wabula ababafera babawulira mu bbaluwa ye ng'akola ki ng'asoma ennamba zaabwe ey'essimu awo wetuli naye nga mulina okuba nga nammwe mwegendereza tulabakalanga ku TV n'ogamba nti oyo sheeke gwe balanze mutuufu ng'osomanyanga ndaalongo gwe balanze mutuufu oyo pasita gwe balanze mutuufu obufere bungi nnyo mu bannaddiini naabo simanyanga abeeyita bannaalongo abeeyita basheeke mwegendereza abeeyita simanyanga basaalongo simanyanga saalongo njuki simanyanga saalongo nankani bajja kubafera mmwe mwekwase bapulezidenti abagamba nti rediyo ziba zikola mulimu gwazo rediyo tegenda kugenda ng'enoonyereza ku muntu alese akalango yo kasaba giweesezezayo kati gwoba olina okwegendereza ye mulina okuba nga mukimanyi ekyo banakubba togenda ng'ogamba mbu rediyo simanyanga ekusasula simanyanga pulogulamu bagijjewo nedda naye weegendereze ng'ogendayo
Dola zingesanze bali mu kukaaba bakaaba amaziga ababafeze babatuteeka ensimbi ebali basuubira tebabifunye abali basuubira bakasitoma ku bizinesi tebajjanga abali basuubiza okubakuza ku mulimu ebirooto simanyanga ebibyo okomyawo omwagalwa omukazi we yanoba yagenda bamusawo muganda ne bukyanga agenda omusawo muganda wayiseewo emyaka 2 omukazi taddanga kumba omukazi bamutwalira naddala n'akola ki bamukuba n'embaga Ika agenda bamusawo muganda kumukomyawo omukazi we ne kakati sasa omukazi yagendera ddala ne bamukuba n'embaga mwera bambagala